ahlul bid'i wadh-dhalala bannaffe bannabid'a abali ku bubuze bo ne bagamba nti ate mukkirizibwa kuŋŋaana mu bidaala nga bino kusabira fudduwa. Al-Hutai'a Jarul bun Aus al-Absi yomuku bashuara abamanyifu mu dini yaffe ey'Obusiraamu alina bait egamba nti ramatini bidaiha wansallat, ramatini bidaiha wansallat. Yalayogera ku mukyala, omukyala oyo yamutemerera ekintu ekyali ekimanyifu ku ye n'akyejjako n'akitemerera Al-Hutai'a Jarul bun Aus al-Absi, kyeyava yeerwanako ng'agamba nti ramatini bidaiha wansallat, ankasukidde ekimbe kye ne yeebulula n'abomba. Abawara bakozesa nnyo bayiti eyo nga bagikozesa ku muntu atenda n'ekitendo ekibi ng'akitenda nakyo omuntu atakiri, kanga ono akitenda oli yennyini kyo era kimanyifu ku ye. Abawara bagamba omuntu afaanaganako bw'atyo teramatini bidaiha wansallat, ng'omusajja omulimba omumanyifu bw'agamba nti gundi oyo mulimba. Omuwarabu agamba teramatini bidaiha wansallat, aleeta mathal eyo eya Hutai'a gye yayogera bwe yali yeerwanako ku mukyala oli, nga kyategeeza wano nti oye saabalimba, nze gwatenda obulimba siri mulimba wabula oye saabalimba. Tubadde tuli awo nga omukulu bazannya nengo omu ku bannabida abavubuka abasala okukwata ekkubo ly'okuzikirira olw'obutiibwatiibwa bwe banoonya ku mikolo ne basalawo batunda akhira yaabwe mu bukalukalu obuyitirivu. Oba abadde ku mukolo gwawa ayimiridde mu bantu n'agamba nti abasalafu abagaana abantu kuŋŋaana okusoma edduwa z'ekikutulansingo, edduwa z'abafu, n'agamba nti abo bannabida era babuze. Ahlul bid'i wadh-dhalala bannaffe bannabida abali ku bubuze bo ne bagamba nti ate mukkirizibwa kuŋŋaana mu bidaala nga bino kusabira fudduwa. Ramatini bidaiha wansallat. Mu nsonga zawadde agambye nti okugaana abantu okuŋŋaana oluvannyuma lw'ennaku 40 okusabira omufu, ekyo kizuule era kikontana n'eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, yaani ng'ekiri sunna yeyo bid'a. Yagamba nti eyo ye sunna yennyini, n'aleeta obujulizi. Nina ensonga lwaki ngambye nti bannabid'a abamu ne balaba nga kibasanyusizza kubanga ndowooza mulowooza kikyusizza okukijja nkirese mu butuufu bwakyo. Okusoma edduwa ibaada nabbi gye yatuteekulira ng'ebeeramu emiteeko emeka, bafukaha bonna bakimanyi. Teri okuggyako omuntu nga baid ali wala nnyo n'erimu ya fiqhi ayinza okibuusabuusa, naye ibaada emanyikiddwa erimu emiteeko emeka? Emiteeko ebiri. Wajja bayita al-ibaada al-muqayyadatu al-kayfiyya, ibaada ensibe enkomeke oteekeddwa gikola ng'Obusiraamu bwe bwalagira. Okufaanaganako esswala, oli tayinza kujja n'agamba nti essaawa eno bannange mugaziweemu nsaale subuhi, ffenna tweruunya kubanga buno budde si bwaki? Si bwa subuhi. Wabula ate wagamba ne tukime esswala ya dhuhuri, ffenna tusaala kubanga bwe budde bwaki? Esswala emanyikiddwa butya bwesaalwa, osaala olina kufaanana otya, otunulawa, oyogera biki, Obusiraamu bwagirambika. Oba ntegerekese. N'okusiiba Ramadaani bwe gufaanana, ibaada nkomeke n'ebifaanaganako. Omutego gwa ibaada ogwokubiri ye ibaada nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ibaada naye nga mutlaqatul kayfiyya, buli omu agikola okusinziira ku bwangu bw'abeera agisanzeemu. Ng'okusoma Qur'ani bagisoma ddi era bagisomerawa, bagisoma kyenkana ki? Oba ntegerekese. Oli bajjanaga nti okkirizibwa okusoma Qur'ani kiro, oyo abeera munnabida kubanga yuqayyid ma lam yuqayyiduhu Allahu wa rasuluhu, ali mu kkomeka Allah n'ombako kye bataakola ki? Kye bataakomeka. Oli waga tokkirizibwa osoma Qur'ani ng'otambula munnabida kubanga akomeka Allah kyataakomeka naki? N'ombaka we. Oba ntegerekeka. Mu ibaada ezitali nkomeke mwe muli ibaada ey'okusaba Katonda. Omusaba ki? Osabirawa? Ekyo Obusiraamu bwatuta. Oli bw'aba alowooza nti ayagala kusaba ng'ali yekka, tewali buzibu saba ng'oli ki? Wekka. Naye tokiteeka mu bantu lwampaka nti temukkirizibwa kuŋŋaana kubanga oli mu kukugira Allah kyataakugira n'omubaka we Muhammad, ate nga kimanyikiddwa buli akomeka omubaka wa Allah kyataakomeka, fahuwa min ahli al-bid'i wad-dhalala, abeera munnabida awedde emirimu era abeera mubuze. Buli yenna abagamba nti edduwa zino tezikkirizibwa, tobuusabuusa ng'oyo abeera munnabida. Naako kimpisizaawo kadde kakunyweza mmwe abali mu kidaala okumanya nti mwe muli ku ki? Mwe muli ku kituufu, mwe muli ku sunna, temutwalibwa n'ebigambo by'abo boogera ennyo ku mizindaalo bo bangi.
naye nga du'atun ala abwabi jahannam bakowooze abayimiridde ku mulyango gw'omuliro babayita mwenna muve mu bino Allah byayagala. Okwanukula omubuzi ono Allah amulongoose amuzza engulu amu okutegeera eddiini mu ntegeera entuufu bye mwanukula waba kubanga mu kidaala waliwo omuntu alimu olungubanguba nga si kubeera nti nno obubuze bw'ababikka ababazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalibadde awo nnyiniini awanika omukono n'amugamba nti ssebo bwe kibeeranga kusaba Allah subhanahu wa taala tekirina taqyid wabula kite mwe mujjawa obujulizi ate obubaleetera okuteekawo enteekateeka efaanana ng'ey'essala ya dhuhuri nti omuntu wabeera afudde tutwalawo ennaku 40 ne tukuŋŋaana ne tumusabira. Ekyo ekipimo n'ekyo ekigero n'eyo enteekateeka n'eyo embeera ey'olugenderezo mugijjawa ti omuntu bw'anaafanga tujja kukuŋŋaananga tujja kutwalanga ennaku 40 tukuŋŋaane tumusabire eddua wahakadha mugijjawa. Temulaba nti ekyo kyemukoze mukutta ibaada eno ne mugifaananya ne ibaada eri muqayyada ne mugiwa hay'a ng'eri gy'ogambye ey'essala nti essala eya subuhi ya raka 2 eba mu kiseera bw'ekiti teri kubuusabuusa. Ekyo ekikolebwa mu nkolebwa efaanaganako bw'etyo kubeera kukwata ibaada ente n'ogifunira shape era oba ogijje mu muteeko guli gw'oyogeddeko wabula n'ogiwa enteekateeka nga nnabbi bwe yawa essala enteekateeka. Ekyo nno nga kye bayita okuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti ibaada yonna eri mutulaka ibaada yonna ente singa omuntu agifunira enteekateeka yonna omuntu oyo aba azikiridde aba azudde mu ddiini tali kyamo aba akutte ekkubo ly'obubuze. Eyo yentegeera y'abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Obujulizi bw'ekyo bungi ne buno butumalira. Athari ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yajja n'asanga abasajja mu muzikiti nga bakozesaako bakutta amayinja bwe bakasuka omu nga bw'abadumira bagamba kabbiru 100 mugambe nti Allahu akbar emirundi 10 ne batandika okukasuka amayinja nga bwe babala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sabbihu 100 kakati nga bwe mumaze ekyo mugambe nti subhanallah subhanallah emirundi 10 ne bakasuka obuyinja nga bwe bagamba subhanallah subhanallah. Bwe batuukako yabagamba nti wayhakum ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatukum nga zibasanze abange mmwe umma yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ma asra'a halakatukum nga mutolontoka emisinde gya yiri nga mudda eri okuzikirira walladhi nafsi biyadi ndayiro yanilidde omwoyo gwange innakum la ala milla hiya ahda min millati rasulillah yani muli balungamu okusinga ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam au bukibanga seekyo ngera tekisoboka kubeera nga muli balungamu okusinga nabbi muftatihu babi dalal then tewali kirala okujjako muli mukuggulawo mulyango gwa bubuze. Eyo athar ya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu etuyigiriza ki abaffe okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yaffe yakuwa kaifiya kwanukula nti nedda omuntu ajjukira Allah qiyaman qu'uda ayimiridde atudde atambula ali ku lubimbi yebase ku buliri bwe ali ku kidduka avuga embeera yonna gy'abeeramu ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bano kasita baakola ekifaananyi kye bannabbidaa abaawano ne bakwata ekintu ekite ne bakifunira figa ne bakuŋŋaana mu muzikiti ne bakola saako ne bafuna omuduumizi ne batandika okukwata ekintu nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyata abantu bajjukira Allah wonna we bali buli kiseera mu buli kifo buli wamu mu mbeera zonna ekyo ne bakiwa figa. Laba entegeera y'abasahaba ab'ebitiibwa wayhakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatukum walladhi nafsi biyadi innakum la ala milla hiya ahda min millati rasulillah aw muftatihu babi dalal. Bamwanu ko magamba nti ya aba Abdurrahman owange gwe tata Abdurrahman ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wallahi ma aradna illa khayra bino byetukoze tetubikoze nga twagala kunyiza Allah. N'abantu kwa n'abagamba kam min muridin lil khairi la yusiba bameka ababanini ennungi nga bakola bye bakola naye olw'obutafaayo kugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam ne babeera nga tebayinza kubutuukako bal ne babeera nga balina awzar mazambi bano bagati Allah yatubonereza olw'okusalira nabbi Allah yatubonereza olw'okulisa abantu katonda koze eki siku tunya kumbyenye nakwewe kunikoya ku salam nakufumba ku mmere nakusalira ku nabbi nakogera ku byafa bya nabbi sallallahu alaihi wasallam nakuyunga nganda tukoze eki. Eyo kyennyini Ibn Mas'ud kyali yanukula bali ya aba Abdurrahman wallahi ma aradna illa khayra uwange gwe ekitibwa Ibn Mas'ud tetugenderedde mu kunyiza Allah kam min muridin lil khairi la yusiba bameka abayine niye nnungi naye nga tebayinza kutuuka gye balaga bali ku bukyamu bali ku bubi bali mu kwonoona mu nniya zaabwe ez'ennungi. Idhan tetukkirizibwa kwata ibaada ne tugiwa kaifiya ne tugiwa enkola ne tugiwa enteekateeka ng'enkola abazuuzi baawano gye baakola okuŋŋaana okusabira
kukuŋŋaanira abafu. Era tetukkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu kukuŋŋaana ng'ekitukuŋŋaanyizza kusaba, kyokka tukkirizibwa okusaba nga tukuŋŋaanye ng'ekitukuŋŋaanyisizza si kusaba, tukkirizibwa okusaba. Mithaalu dhalik, ekyokulabirako, singa abantu bajja mu khutuba, khatibu n'abasaaza ku nkomerero ya khutuba naga rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, tukkirizibwa naam. Okusaba okwo kubunye bonna naam. Kiina omutawaana nedda. Abantu bakuŋŋaanye, omusajja n'ayogera ebigambo byayogedde gye bali, abadde amaliriza ebigambo bye, saba Allah tumalire, saba Allah tulongose, saba Allah tuwenkomere ennungi, amin amin amin. Kiina omutawaana la. Abantu bali mu kkubo bagenda, bali mu mmotoka banyumya emboozi, munnawe n'awanika emikono gati banne, saba Allah tumalire, saba Allah tuwa obulungi tugenda, saba Allah amin amin amin. Eyo bid'a nedda. Bangi naam, bali kibinja naam, bagambye nti amina naam, tebakuŋŋaanye ku ekyo. Naye singa bateekawo enteekateeka nti tujja kukuŋŋaananga buli lwakuna mu mmotoka ya Soweedi, tuvuge nga tugenda eddimu ku mwalo nga tugenda tusaba Allah, tuga nti eyo bid'a. Eyo bid'a, eyo ibaada eri mutulaka, kkirizibwa giwa kaifiya, tokkirizibwa giwa nteekateeka na nkola nga nabbi teyagiteekawo. N'olwekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafiirwa abantu bayitirivu mu lutalo lw'e Badiri, lw'e Uhudi, abantu b'eŋŋanda ze ba Khadija, ba sahaba, bataata w'abato ba Hamza, baani tewali n'omu era tekimanyiddwako mu byafa eby'Obusiraamu ti nabbi yakuŋŋaanyako basahaba mu maka gonna okusabira omuntu oyo, oba okubeera nti basahaba lwe yafa yenna mubo ne bakuŋŋaana okumusabira, oba okubeera nti bataabi bakikola, oba ba Imaamu Shafi oba Ahmad ani mu mwayina dalili yonna nti abantu bakuŋŋaana okusabira Shafi oba Imaamu Ahmad oba Abu Hanifa oba Malik oba Sufyan Thawri oba Said ibn Musayyib oba Auza'i oba bameka mu alam z'Obusiraamu, nga tekisoboka kubeera nti nno waliwo omukolo ogwakolebwa mu kubasabira sira Obusiraamu netagutuleetera. Lakinnakum ya qawm, wabula bazuuzi mmwe muli ku mulyango gw'obubuze, nsaba Allah balongoose.